Yes, right. Agasajja gamugamba faka tusirike buli muntu yimanya tuli bulungi twebaza mukama nti Kivulu echa Pastor Wilson Bugembe tekituswaziza nga industry ya gospel. Abanyumirwa gospel music babaddewo, abalokole babaddewo, abasirama bakatulika ba Seventh Day bonna. Ogamba ote jende muganda wange agamba ata Kivulu kibagase finally. Manyi ne mu nyumba ya Mukama mubamu abakubagana naye ffenna tubeera mu nyumba ya Mukama tuli ba Luganda. Ebyaddala tetugenda kuddamu nga tubalaawe. Kakati nze atakikolangako yaba kasukira munne ejjinja oba okusalira munne omusango. Ne Bible tugamba ng'abooluganda tufuna obutakanya naye ate ne tumala ne tukola ki? Bible tugamba tebucha ngati obusungu tonna babbu obo kitegera. Yes, yatandise naawe ozenga ani waneno ojidde mu kiti president w'abayimbi ba gospel mu ggwanga erya Uganda ate nga mu umandi unopposed nga gospel religious representative. Okikkiriza nti azenga president? Ebintu lanek byakoze bambi byeyogerera. Teri muntu sekinomu gwe mmanyi ayagala bayimbi ba gospel nga lanek. Bwe mba mujjukira nnyo mu time ya lockdown abayimbi ba gospel bangi nnyo baali babonaabona. Omusajja ono yeesitula n'emmotoka eyo gye yakozesa mu biseera ebyo yafa yayonooneka. Mercedes ye ML yayonooneka. Lanek yagendanga mu buli kanisa buli wamu we yalaganga ng'akuŋŋaanya emmere. Tagyekuŋŋaanyiza agenda liisa baana be naye agikuŋŋaanya kuyamba baana ba gospel. So nze ndowooza teri muntu ayagaliza nga bw'ayagaliza ono kyali. Okulaba nga abayimbi ba gospel bakola ebintu bino abayimbi mwenna ne mujja abantu ne bajja kuba tubadde tusinga birabira eri ne mukuba ebisawe n'ebisawe nkuyanja abantu nejja kitegeeza ki eri gospel nga tandise naawe? Kyenja okukulaga first of all mu bantu kikulaga nti Katonda abantu bamwagala, Katonda abantu bamwetaaga, n'ekigambo ky'abantu bakyaka kuba ekigambo kya Katonda kyokka kye kizaamu essuubi n'amaanyi. Okitegeera ffe bwe tulaba ebintu bwe biti tulabira ddala ng'amaanyi omuntu gwe twogerako gwe tukkiririzaamu akola. President Lanek, kino kikulaze eki? Kakati gwe kitwale nti buli ali wano olwaleero azze eri Mukama okumwebaza. Otuyisa mu lockdown n'otuyisa mu mbeera eno eri mu ggwanga. Okimanyi amafuta gali waggulu, buli kimu kiri waggulu, dola eri waggulu. Oba okitegeera abazadde abamu tebanaba kuzzayo baana mu masomero olw'embeera eriwo. Kati kitwale nti tuzze kwebaza Mukama, tuzze munoonya. Oba okitegeera naye ate okusinga byonna gospel industry ekuze tukirize. Tuwadde tusuubira nti no ekikwata ku musumba omu n'abasumba abala kibakwatiramu. Ne twalabye nga n'abasumba abamu ababadde tebalina na overnight
bazitaddeyo ku lunaku luno tekiraga ati mu gospel industry tukyalina obusosoze kati kankubuulire omuntu ng'aliko amafuta omuntu ng'aliko okuganja ne bw'okola otya tosobola muyinza. Pastor Wilson Bugembe nze nakimugamba yayitibwa Katonda omulembe guno atakikiriza ali ku buzibu yenna eyategese overnight kati essaawa zino takitegeera butegezi kubanga omusajja wano wajjudde. unity eno eriwo wakati wammwe gye tulabye obudde buno osuubira nti nno senga egenda ne mubasumba ne babeera kimu kiyinza okukyusa emitima gy'abantu abadde bali divided mu bulokole? Ekyo ne kibaawo nze ndowooza ensi yonna eyinza olokoka era nsaba buli lunaku Katonda akwate ku basumba akwate ku basumba baffe kubaffe bye batusumbye bye batukuzizza yewaka gye tudda nga tumaze okukola ebirala byonna beegatte kuba beegatta ensi yonna ejja kulokoka. Twalabye nga tuwulira mbu Pulezidenti Lanek alinayo ekivulu mu maaso awo naawe tusuubireyo omwaka guno tulaga ku konsati oba ekintu kyonna eyange eyinza obutaba ya mwaka guno naye next year definitely next year because ndi mu studio ndi mu kumaliriza album yange. Olina album ejja? Maze emyaka 4 ndi mukola ku album, you understand, kwe kusirika kwe mbadde nsirise. Njagala nnyo okuwa abantu music ng'akuze ng'akola ennyimba zenyimbye kati nazikola emyaka 9 emabega naye ziwa abantu omukisa so nze bwe ntyo era bwe naddamu n'entandika ofuluma mujja kiraba abantu bakwesuuza era beebuuza kiki ekigenda mu maaso waddawa. Nkomyewo kuweereza Mukama, nkomyewo kuweereza bantu ba Mukama, nkomyewo kuweereza bawagizi bange. Pulezidenti Lanek, olwadde ekivuliro kiri confirmed mu mawulire agayitingana naye ekikuleese wano kikuwadde ekyokuyiga naki kyogenda otereezaamu oba ekigenda obeera ekyenjawulo ku konsati? Ku konsati nze kyensobola okugamba abantu basindike abaana baabwe ate nabo bajje because ekivulu kye tusoose okukola ky'abaana ba high school naye n'omuvubuka yenna ali eyo because obuvubuka bukoma ku myaka baana 35 oba kati bw'oba oli wakati w'emyaka egyo please come tugenda batutendereza nga tusinza Katonda ate n'abayimbi ba gospel bonna gye bali bagenda babayimbira ki abantu so welcoming buli omu bannange ekisaawe kireme tutunulira nga kikalu ekisaawe kakireme tutunulira nga kikalu abantu bajje nga we tujjudde wano tujjule ne wali oba okitegeera yes gospel music ayimuke. Muganda waffe alinayo konsati ye nga 3 Septemba tusuubire okuddamu olaba ekyamagero ng'omuleetere emmotoka endala kakati bwe namuwa emmotoka yagissa ne tugikwata ne tugiwa wisdom era muwe bbaasa tasobola kakati levixon oba oyinamuwa ekintu kyatasobola kuzza ekintu kati ng'ennyumba twandirabe ennyumba n'okwata ekintu ng'ennyonyi n'ogimuwa kati nga bw'aba yagala gizza talina bwagikomyawo kati ku mulundi guno asubireyo ennyumba njamuwa ennyumba. Tereza kamera ogambye otya? Ngambye levixon yazze emmotoka bwe yazze emmotoka nyangu yakuzza ogivuga nekola ki nekomawo kakati nengikwata nengiwa wisdom kaye naye ku mulundi guno ndowooza kamuwa ekintu kyatasobola kuzza kintu ng'ennyumba segera nkwate ennyumba ngimuwe tulabe oba anagisigukulayo mu ttaka agisitule n'ettaka lyakwo agireete nga buno butoyi bw'abaana batuleetera landi taito n'ebyapa kati kankubuulira amazima muwa nnyumba tajja gizza amaanyi ng'amaanyi no weewaawo tulina waliwo akava bweru leero tetukulabye ng'ogenda bweru sente ogenda kakati luli nali nakava bweru era before show ye nina engendo ez'enjawulo yes exodus alina okubeera e Bungereza exodus alina okubeera e Dubai okitege tukita kuba tutambula era tukomewo yes.